singa omulangira Ssuuna yali yasoka kwetonda n'agamba bannange nayimire ku kazindaala because he was given a great chance, an opportunity to make it happen, to settle the ground, wipe everything. Omusajja ono yandisoose oluyimba olwamudimulesa okugamba level yandigambye bannange ntwala omukisa guno nina we nali ndi oba nina bye nali nywedde oba nali excited ne mbakolo bye nayogera eri muganda wange omu naye munnange nsaba nsonyi engeri gyandabyeko bannange yandiwiniza emitima gy'abantu bangi yandigenza okukuba oluyimba olwokubiri nga ye kabaka w'ekivulu yalinga alonkinga but because amalala gano n'obutamanya kyakola okitegeera oyogedde ekintu kakizze mu mutwe gwange mu bantu bonna aboogera ku bintu ebyo teri ayogedde ekintu kyoyogedde ffeffenna ababyogerako teri ayogedde kyoyogedde senga omulangira Ssuuna nga akafuna akazindaalo bw'ati buli omu analyzing ebintu in other way naye ekisinziira na discipline kubanga bw'obeera arrogant ojja kiraba mu kifaananyi kirala olaba but if you look clearly Yesu agamba birina amaaso naye tebiraba if you singa chance eyo gye yali ayina omusajja ali wali naye manya bw'abantu bwe bakugoba wali n'eri movement gyagala sente tebajja muyita baagala alina so ensi eno kyova olaba efugibwa amagezi bw'ossaamu amagezi ofuna bw'otassaamu magezi tofuna abagagga abo bakozesa amagezi tebakozesa busiru they know how to calculate their moves you get singa nga yakayimba oluyimba ekyo nkimaze najja n'abagamba nti omanyi nti ye baganda bange nasimatuka ebigambo nakola kino bannange mu nsonyi ntwala omukisa guno kwetondera principle nsonyiwa obulamu buddewo kubanga principle oyo yamukolerako akalango ka lonchi ye yamuyimbirako ku lonchi ye yajja emagere twaliyo ne kamiliyoni nani nange bampita nange nali waka ne bankubira nti omanyi kamiliyoni yali kyali wange nnyo mwena mukyali bavubuka mukyeraba okitegeera so take that opportunity to apologize tovaayo ate n'otandika kulaga mampaati amalala agagoberera kigwo ate ensi ejajinga mu butuufu bwayo sijja kujja nkukuba oluyinga tolina kyonkoza abantu bajja gamba okitegeera the sympathy vote will always work always ne mu Bayibuli era musajja Jobu naabona nangira ne bakulengiro yo psychology your mind okay bambi abona nnyo anyway so kyekyo kyembadde mbagamba nti bansonyiwe aliwa bitono ate amalala mabi nnyo anyway kamera zankwata ng'otunudde bwoni waga mulabbanji bwe yali amutunuulidde abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. Salamu aleikum ajati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali erweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya
naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Okola ngagaza esimanya kojjawe esimagunyu bichibichibi. Wabera nolaba bannanyini bano bafa yo buloka. Okakase. Abalanda ni balimukubira essimu. Welcome to Shalom 256 is happening wetugamba. Kaswe ekigambo it is happening mina oli ku Shalom 256. Atana twega tako please subscribe twice down to emitwaza tumwe ku mibiri nganda okweza omwaka. Tunantu. Temunaweza na mwaka. Tuweza mwaka ku boxing day nagula YouTube channel. Lwe nagulawo mwaka ogwedde. Ngacha kabi. N'abantu batwagadde mpola eyo batusuuse suusaawo. Mubatambulize ekyeyo. Hambulako kwambala maski. N'abantu benda batambula ambadde maski watu ku boda na katoli cerebu. Katoli cerebu. So sayo na nebogenda mu banka bakolera okatironi. Bajimpa. Kati obatiso bakubaganya oyogera na luzungu. Buli celebrity bamanya ina center ina potential kusasula. Chovala ababye ba. Bajimba benda akajifuna weekend nafuna loan bama mu indi yankuba. Nefuna kaloni yawe ntenda kugunja ku banka yawe GFCU. Osibeera matata. Osibe? Nsiba Portugal. Rwanda nafuna red card. Red card ndachiko yali yakumeka. Ngotadde mu meka. Ani nsiba VIP. Mpulira. Kwata obutano. Nembu musako. Neba kukua. Kati mu nyumba no kama. Kati nempire janbe twasibye weekend. Nakwata ka odi. Ngangenda kawa mwana awo. Nenkakwata nenkalonda mawo. Kakola odi 7. No mwaye. Kanengamba kacho okakola. Kankasekwa na emitwalo 7. Nja kujja nonde mu super 2. Oba super single. Konna kaya se green. Nga kwota de million years kati kuba odi 7 ngeko million 5. Kati tosobola biva ku munange. Kanchongeza. Muze ogwo muzibu nnyo na betting anga. Wakakubanga kapapula. Nakubanya kapapula ebiseere. Hata kama tekali kasimu. Tekali akesimu kabinyo. Buli wobanga onyiga bunyizi bot you don't feel it. You don't feel the expenditure. Chovala abazungu baleta okuswipinga card. You don't feel it. Omalirizo spending nnyo ne buli wokwata sente n'obala boti. Kaze okezi kaze chikuwa ku display. Webusa. Naye wano buli onyiga boti. Emitwalo 500 ziwandika kyangu nnyo. Bukadde butaano. Oteka mu pin bazitwa. Oyongerako bwongezi 0. Okitegera 5 noyongerako 0 butaano. So okukyewala omwenge tebaguvaako lumu nywayo ekyupa emu nonywayo 2 nonywayo. So okusiba and if you get busy I think you can get rid of that. Nafuza. Banye kansikiriza. Wakati na challenge nani ndanga boy sita mtu aswa kumpola milioni 10. Nese ngamba nkute odi yange. Alaba, there is a rule in betting. It is called at the end of the day, the house will win. I know. Echo mwechiri mu casino. At the end of the day, a golden rule mu betting. The house has to win. Kakati, why would you go for that? Ngomanyi ndibagenda kukuba. You know, the beauty of it is losing and winning. That little excitement you are given. After winning. Aha. Oli nagira bango wow! Bakukubye dabayo bulijjo badde bakuba nerwo wanguddeyo ensijja kumanya naye ngati babadde bakuba tewali amanya oluusi weesolezeeyo n'oyuza akapapula oba anoga bankubye bwe bakuba tochekinga na kuchekinga oba okimanyi oba omanyi oba okimanyi kyenasibye tokebera nayo so
osobola kivaako mpola mpola omanyi ekireetera obuzibu division of time bw'obanga olina obudde bungi obuli free bagamba idle mind devil's workshop kati eyo deve eyo okitegeera bakazi mwenge biki naye bw'oba olina ekintu ekikufuula busy odividingamu obudde okitegeera ngenda kulambulako wano ngendeko wali nve wano ne bw'obeera ng'okeera olina wookeera kale oli mu kutambuza ojagamba sente zino yandibadde asiba obukadde obutaano n'osibayo at least $5,000 endala ne zigula ebirala kuba ziba zivuddeyo zikuvuddeko naye kati gwe oli muvubuka muto nalaba nti wakazaalibwa jjo juuzi 12 98 kakati awo olaba obudde bungi nnyo obukyali ahead of you muganda wange emyaka 38 juzi mbadde nsaba fees kati basaba nze fees okitegeera so osobola obivaako mpola when you get some other things to do n'emikwano emirala gy'ofuna kati nga bw'olinaazi nobeera so close kunze ogenda okwekanga nga twatandise dda nina ensonga zange lwaki twatandise dda lwaki nkwetaaga ensonga zange nzimanyi lwaki kati siina kuta nali ku press conference awo boyi ne munchallenging omwana yajja omuto akwayakyolaga affe buli ali mu firebase tapangisa man I felt bad nga gwopangisa nga mpangisa yangu mu firebase oleme kupangisa boyi ndaba abaana abato kati naba ono owesite yani nwesite zale wesite nga neta pangisa wano omwana yajjawo omutaawa wano yanje press conference Vian music boyi nga tapangisa Vian nze yasooka omuguza akayumba ke bambike yasooka okukola ki ku kasente katini nnyo kaluumu ke n'abeera kumubwa n'avaamu ng'afunye akalala n'akawa omupangisa until kati alina ekyapa bambi akoze kiri musayi gwammwe nga mweba family ya center mwami center mu oba na wona wajja inspiration. Now the discipline you see around you will mentor you into becoming the same. Botuuke wantu okay abakulinaanyi baganda bo ne bakulabanga naawe obuuza ebibuuzo ojja kuba kwagala bajja kwagala nnyo kufaanana. Eyasooka yayimba yali Eddie Yawe yayimba ewaka. Okay mama yali muyimbi Eddie Yawe n'ayimba biki kati Bobby bwayimba olaba fenna ne tujja ne tuyimba eba eri paka ku Last Born. Alice bagegenyezaako n'atayimbye John manager master yategekanga bivulu okitegeera olabanga kiri around you so bagamba opportunity is the best way out of poverty opportunity bakwadde opportunity ey'okukola okitegeera sente z'okola ozissaawa fetumanyi okuba meeting ekama okyeyo okitegeera oyo bakizza bakimanyi tukuba meeting okitegeera n'oyo kiza tapangisa oyo kyeya tapangisa naye ku kibuga kuno naye tapangisa so abakulinaanyi nabo bakulu nnyo bwe baba banywa amwenge gujja kuwoomera eno n'eri si kibi okunywa omwenge naye nga bwe nkugambye yawulamu obudde bwo responsibly divide your time responsibly olunaku olwaleero ndine Banjo Man musajja muyimbi ate entrepreneur ate business personnel tugamba onye tuyogedde bisatu ebitusibyeko obwavu ogambye abakazi omwenge sasa twakibadde zaala akati olaba sole kamalo jijjako na wano kanjireko ddala jijjako nge kasate kakoya tusembere wano badde mbaga ngyokenze ndi mujasi olaba kyali wange gwe bw'olaba ekintu kyonna ekikusibye around you kirwanyise okitegeera those little weaknesses those small things are the one that will destroy you. They will become big in the times eventually bimaane bigejja they will become big so ebintu ebyo olina okubirwanyisa akatulututu bagamba katwala okugulu okitegeera kajjanga akatulututu n'okanyiga n'okagayalira biki bamaliriza batemyeko okugulu so kiba kirungi
ekintu noki si kyangu kyakugema naye if you take note of it ojja kubaako nekyokolawo oba okitegeera yaman nakati banja olaba kati muli bato omanyi muna bwe mwasanga mu ndongo nga bayimba napino kati nga kimwetaagisa okgenda wabanga alwadde akubire president omulanga akubire prime minister omulanga ngeba nyambe twabyeko zikawoshi ezaba celeb olaba abayimbi oba sente ez'omuyiika ebiseera ebimu zikuleetera okutakinga obulamu for granted. Ez'omuyiika ze ziriwa? Sente ez'omuyiika senti ofunye eddiiru katugambe sente za ddiiru ezo ziyiise zize kiddiiru kyakubye biki ojja zikozesa anyhowly because you are not ready to have that money. Sometimes ntera nze okubuulirira abantu nga mbateekateeka okitegeera olaba omuyimbi okuba hit ng'obadde oluusi osula njala oba oluusi olya kikomando oba oluusi ogenda mu bbaala kufuna n'otandika okufuna amasimu nga gakuyita kufuna sente. You get? You've tasted the moments of celebrity life. That's 5 minutes of fame. Moments of fame. Omanyi nti favors izofuna buli wogenda ne baba basibye road block bagamba ogenda wa ne gwe oyogera wo noyitawo with such favors kakati omuyimbi agenda n'abanga abadde tayina n'essimu n'etandika okujja nga mobile manager agenda bugenzi n'ayimba buyimbi wali dakika 15 dakika 10 n'afuna sente n'agenda n'alowooza n'enkya ajja kufuna n'enkya yes n'enkya n'afuna okumala omwezi myezi 2 emyezi 4 myezi 6 ne zitandika okwesala kati agenda okubuuka nga nti zitandise okwesala ate nga takyalina option endala n'anoonya oluyimba olw'okuzzaako n'ayiwamu ssente nnyingi n'akola ki ate buli weekwata bagamba amazzi gakutta omira so singa oba oliawo oconcentratingamu n'ogamba oba n'otalwana sometimes oyinza okusurvivinga you can find a way of floating on water, you know. Senga tolwana. Singa oba oliawo nga tolwana. You get sometimes you need to relax and see the problem to solve it. Nzija oyingiza center kama eno bakuyeri buli agenda abawala bagamba hello alinga akalubirizwa okwana kimwangwire bantoli no kuspendinga kiba kafaayo ajja kuyimba ekiro kiba mu millions 5 ajja kwebaka ku sawa mwendeze ekiro azukuke ku mwendeze emisana okitegedde kyokka tugenda okulaba nti ensi erunninga ebitundu 7 emisana okusinga ekiro ekitegeeza opportunities zibaawo nnyo emisana okusinga ekiro so obudde bw'emisana bwonna bumufudde jjukira waliwo business ezitarunninga kiro a lot of them nyingi organizations ezitarunninga kiro okitegeera so bwe tuba tubaze business kati fenga bwe tuli mu mataka zirunninga misana business ng'ezo office olaba ne ku weekend tezikola okitegeera wandibadde opportunities abantu beyandi meetings bonna azukusereeti akola alina okulya kamere biki ate afuluma essaawa emu nga part of the world is closing. So ekyo ne kiba affectinga nnyo oba oliawo okuva mu stardom oba mu opportunities nga tebalina kye bazikozeemu obadde obuuza lwaki abayimbi tulabyeko abakomekereza obubi nga bakomekereza bubi naye ng'ate baafuna opportunity oba oliawo ne batagikozesa okitegeera nga abantu abamu baakubanga ebisaawe abantu abamu ffe twalinga bato nga tudduka okugenda okulaba abayimbi abamu abaakadongokamu okitegeera. I'm sorry to say this, but it is a shame that we don't learn. We don't. Ngezezaako okuba omulanga, ngezezaako okwogera biki oba oliawo n'enneefula eyeeyogeza oba oliawo ne omanyi omuntu anoonya any way to defend. Oyeefuula omugezigezi oyo. Yeefuula omugezigezi. Tikigasa nze, kigasa ggwe okitegeera. Pick it if you want. Leave it if you don't. Nga tekikkolera. Okitegeera. Kale no Shalom
sijja kwogera bingi nnyo okusukkaawo ku nsonga ya bayimbi nange kinnuma okitegeera kubanga njagala nnyo okuyita nga ali waliwo akeedi nga ya muyimbi ng'ewandiikiddwako erinnya kubanga ba showbiz n'okutandika nga kulabako na Bukeera Mutaasa Kafeero no Mabirizi. that was one of us. That man was one of us. I can also make it. Chovola abantu bagoba abazadde bagobanga abayimbi abaana babwe mu ndo kuyimba nti bajja kwonooneka okitegeera. We must be exemplary. We must give examples to those that are coming. Okitegeera bagambe nti si kwonooneka bunnamawulire bayi bagamba baba babulira waabo obwe nga n'omunako okutwa akunkumula bannamawulire. Shalom, if you don't make it, gwe n'osigala ku luseke n'osigala. I'm not saying nti oli ku luseke. I'm giving you as an example kubanga ndi wano you will understand it nti abalala bajja kiyigira ku n'ogamba nja kubanga oluseke nkya nyweka bbiya biki bulamu bujja ttambula naawe leka kukwogera ebyo ababyogera bo bavuga nnyonyi bo bavuga ki. You might not be lucky tomorrow. Tulaba abasajja ab'ensambu abanoonya emirimu okitegeera. Do not take that advantage, the opportunity that you are getting for granted. Don't. Man. Bwe kati okyafuna ng'okyasa ofunayo n'ofunayo 5. Shalom nja kwogera nnyo katugende ku bibuuzo by'obuuza. Ati bituyamba kuba maani. Ebyo byetaaga programu zindala. Ngozza kusomesa. Abantu tebayiga naye gwe kakati jjojjozi nagenze n'ennyiga nga ntunudde. Akantu ne balyoka bakasaasanya. Kyokka ebigambo bye mbagamba eby'amagezi tebabiwulira. Naye bino ebirala. Naye nnyigamu kko bw'oti. Okay. Nange gyadda atunudde bw'ati. Kyokka obagamba ebigambo bagamba muganda wange. Muyingire eryato mugenda kufa. Wa! Babiwulira. Nga tebabiwulira. Amawulire tegatunda. Nange nabivaako ne neddira eyo kwekolera mirimu gyange ne mbawummulamu abantu. Gw'omu ku bayimbi kati abasinga obugagga aboogerwako babyogere obuyimbi abasinga obugagga. Gamba abatali bubi at least. Bangi abayimbi bali bubi. Abayimbi babeereyo kyanja bapangisa bamanyi baakabi n'abayimbi bali bubi. Bayimbi bali bubi. Kugamba ekindeke ki ku nsonga y'abayimbi bannange. Waliwo bannange be twayimbanga nabo. Waliwo mwana olambu abayimbi balimbamu nnyo nga bafuna opportunities ne bakuba ne hits ezasinga ze nakuba okitegeera. Baali bubi. Olaba bagamba edda bagambanga oyo teyawulirizanga bigambo by'abazadde kati laba ekyamuviirako. Laba ensi kyemukola. Laba ensi kyemukola. Okitegeera. Dake ebbali wooti gwe kennyini obeeko neke weebuulirira nga gwogambe naye mwana mpalaze empaka naye wano nimbyemukko. Gwoba okimanyi munda mu ggwe neweebuzaabuza otya. Neweebuzaabuza n'ogaana. Waliwo abantu nga bagamba nze tebantondera ate olwali lunyuma n'okujereegereza okwo biki biki. At the end of the day bakubuuza wa antu anjogere gamba fe asuli mutumba amukola bba mugagge nga otezenkana. Eyo si njogera. Enjogera ze zireeta amakulu oba ezibuulirira. Enjogera tezoonoona. Tosobola gamba si buli muntu nti bamukola kuba mugagga. Omanyi ki oba gwe kamwa kwogera oli omu ku abo abaligaggawala. Okitegeera. Why would you limit your chances and accept the false sayings? It isn't all right. And it omanyi bw'oba okola ekibi omanya nti nkola kibi munda muggwe. Naye ate waliwo ne kano bw'okikola repeatedly kigetinga using ne kifuuka right. Bw'okola ekibi over and over eventually kifuuka. I'll give you an example. Bagamba marriage etali wedded ebeera nfu. Sikyo sinfu. Naye kati waliwo unmarried partners. Era kiki oyo mukazi wange tokyalanga waabwe tomukubanga mpeta tokola naye mukazi n'abaana ozadde.
Are you getting me? Kituuka kirungi ne mukubo mubaala. Oyo mukaagundi. It is wrong, literally, but it is right because, you know, omekinza abantu okufiringa. You have justified another it. thing. Abatama wakulirako kukyalo nga kuliko abatamivu b'okukyalo. Abagwa abanywa omwenge ne bagwane. And you can get used to that person. Okitege agudde ye bw'atyo leero tafuse mu mpale musajja wattu mumugyeewo mu mutwale. You get. Baweredde omwana adduse n'abasajja ku ssomero. Ayadduka n'abasajja ali yayiya obulamu biki. It is not right. Ne amala n'azaala yaleeta n'abaana n'abalaga jjajja waabwe biki. Kasukaali aleeta. Naye ng'oba oli awo. Kasukaali aleeta naye ng'oba oli awo. That is not the best thing. The right way to go. Yeah, so bw'okikola over and over kifuuka ekituufu. Kati abanywa ku mwenge ebitabo by'eddiini bigugaana katugambe. Okitegeera. Naye bw'okikola you even find reasons, even strong reasons to protect it. Abenda okugenda mu mabaala. Tugenda mu mabaala ne tunoonya obuwala. I'm not saying I'm part of it. Ngezaako okwepersonalize. Shalom n'anoonya obuwala. Tunoonya obuwala. Naye nga it is not right. Naye tukifuula right. N'abawala be tunoonya nabo ne bakiraba nga balina okwambala bulungi. Ng'alina boyfriend oba alina bbaawe naye n'asiiga lipstick n'ayambala akagoye naye nga takambalidde bbaawe. N'agenda e Zanzibar. Oyo omulala gwagenda okusanga. Bw'obuuza ne mukyalawo ava mu nnyumba ng'ayambadde bulungi agamba naawe abantu bajja kundaba nga si kyokka ggwe bbaawe. So life is so complicated, my brother. If you don't plan for it. Era bwe ntandika okwogera ku ekyo sijja kumala tugende kukira. Nakola interview n'omuntu gwe mwali naye mu Firebase gwe mwawangaala naye Jajja Butcher. Nagamba alina ebintu ebimulumanga ye. Mwe be yabeeranga nammwe muli bulungi nawe ekiza mwazimba temupangisa. Nubian yafuuse meya yenge nakwe ne gyaraga sente baazimwa ze baamusuubiza. Yafuna byo yabyanswa baamufera. Ngagasenga bafuna maybe ka chance akalala. N'akomawo mu Firebase n'akomawo ewa principal atereeza obulamu alina obulumi bw'ayitamu. Ekibuuzo sikiwulidde. Nakola interview ne Butcher ng'alina ennaku emuluma. Akyapangisa obulamu bwayonooneka. Mube yali nabo mwaka muvuga mpya mukyusa obulamu bwe bwatereera. Ng'asaba senga afuna chance n'akomawo mu Firebase. Osanga obulamu bunaaterera nga kuddamu ameetingo principal ameetingo omukulu. Naye kati ekyo I can give a word naye tekitegeeza nti nze principal. Si nze principal. Natutwogako oba mwemikisa mu Firebase mwe abaagifunanga mwekka ye nga baamukukiranga. Mwe mu bracket omwo mulimu ani nani. Igwe banubya nyiri byayogedde kati meya nammwe abalina ssente nga mmwe. Oba oluusi bw'ogumira ennaku ofunamu. Okitegeera. Oba oluusi bw'oguma n'oguma oyinako ofunamu. That man used to say, I'm supposed to teach you how to fish but not fish for you. Okitegeera. No one on earth will fish for you. Nga si taata wo si maama oba ne taata wakugamba okuza eva ewange. Okitegeera. Omuntu alowooza okubeera spoon fed oba okuweebwa aba alowooza bubi kuba tebajja kuwa lubeerera. Okitegeera. Funa akatiba obeere nako. Omuntu akuwa ajja kukontrolinga. Ndabye wano mu gavumenti bye bawa ne babavuma ne bagenda ewoli ne babavuma ne don't accept to be given forever. Bw'oba ofunye opportunity because a gift buli omu yandiyagadde gift okuweebwa. Yandi ekirabo ekyo kyandibadde ekirabo but tosuubira birabo pate buli kaseera. Okitegeera. The world is not planned like that. It's not planned like so. Omuntu olina okukola ne Bible egamba gye manyiko nti muntu yozo olifuna ekyokulya. Anyway, Butcher man was the vice president of Firebase. He was a great performer. These are the merits
of Butcherman during those days. He was a very good catalyst of the president himself. Yali kajubi mulungi nnyo ng'ajubisa president. Esebo yazze recognizing a presence here. Butcher wali. We highly missed him. Oh, highly. We dearly missed him when he left. He wasn't so bad. He wasn't a bad person. Only that sometimes you need some level of education to know some things. They require education. Some of the things. Bw'oba tolina gift eyo nga tewasoma waliwo weebalamamuko okitegeera nogamba no, this is not applicable okitegeera. Kyekiringa okusanga ng'oyomba n'omulalu akwanyisiganya ebigambo kyokka omanyi mulalu omanyi mulalu okitegeera nwanyisiganya osobola omwensonyiwa. So naye munnange ebyensi byamutwala. Nyinza okujja nenjogera naawe Shalom ng'oli mukwano gwange ennyo biki naye nenzija nekugamba gwoli wakabi nnyo va ku bali naawe gw'obayimirizaawo leka naawe tosirwala biki. I'm not saying that it's what happened. I'm giving you an example. Togeza naawe biki gwe maanyi bw'obireetera okuyingira n'otajjukira byemabega. Abaganda bagamba nti atajjukira byadda tagaba. Atajjukira byedda tagaba byaliwo tosobola kugaba. Okitegeera bw'oba tomanyi bye nali nkukoleddeko bwe nkusaba tosobola kumpa. Naye oli ajjukira asobola. So bambi n'aterebuka oba oliawo n'agenda okitegeera. Bwe yagenda ensi yakugabana ogenda nekugabana eyo okitegeera. Singa abadde successful yandibadde talaajana okitegeera. Naye ate kyakuswala nnyo ku bigambo ebyayogerwa ne byeyayogera after okuba nga kati alaajana kibi. After kulaajana ate n'omulaba nga performing eyo oba oliawo kubanga after sooka owulire akatambi ke bwamubuuza twakalaba naffe twabulaba. Kamokya ne boogera Butcherman wamuwulidde Butcherman ab'emitima emyangu ne basympathizinga abaluma ennyo ne bagamba nedda naye ate n'olaba nga aperforminga n'omanya nti ate baali bamuwadde magezi kusika eriyo bantu baali bamwongereyo ku kasente bamuweeyo kasente akole ki. So in other words he used you. He used you to get somewhere that he is now. Ate ne yeerabira ate enkyajja kwetaaga kubanga ako campaigns tezigenda kubeerawo za lubeerera. Bajja kubawa kebanga bwe babagamba babasuulira obuntu crumbs. Jolya bw'alekeraawo kusuula what next? Ekitegeera what next? Nabagambako nti nze nalinga nfuna emitwalo 2 nemperforminga nekikuba nnyo nentuuka ku 5 nga yafuna 25. Butcherman. In those days obukadde obubiri bwali bugula plot. I know. Mpulira yagamba yakuba hiti kamenya bito kamenya mawanga tewali wawo ng'agikubeeyo. Nali ndi mu senior 6 we yaluyimbira oluyimba. Naye kyekyo kyembagamba always sijja gendayo nnyo naye always make use of the chance, the opportunity that you get because it might not come back again. It might not come back again because you are not the only human on earth with such potential. Wali abaala abayimba okusinga bebaana b'obuwala abo abeepanka bali mu bufumbo biki tebagamba nze era tojja kufunayo Sharon mulala tolifuna Joan mulala nze bantondomu. Yes, naye kati nga ggwe Katonda bwe yakuwa akayinda akalaalo waliwo gwe yawa ekitama waliwo gwe yawa ebbina waliwo gwe okitegeera. Just know that you shouldn't take life for granted because olina akayinda akalaalo. Soon enough ojja kukiregretinga. You never get someone like me. You never. Okay.
never, but I will get someone not like you. Okitegeera, maybe much better. Okitegeera, maybe nga mpa comfort, maybe nga tajja kungambia your statement, neyo statement yokka ya lutalo. Okitegeera, you get you never get someone like me. Nayo ya lutalo, era nga lutalo. Okitegeera, you get yakwemanya, ate Bible evumirira okwemanya. Amamba ati. Anyway, so munange teyakozesa opportunity. Singa yakozesa opportunity singa oba ali bulungi. Nsuubira singa aba afunye ekyokuyiga mu bintu byakoze, yandibadde abaako ne waatambula n'ataddamu kyekyo. In fact, kantwale omukisa guno okuweereza muganda nga obubaka. Bamiki bangamba balina bwe bamusangawo, natuuka leeti nasanga avuddewo. Ne basanyuka nnyo okumusisinkana bambi. Ne basanyuka nnyo okumulabako. Okitegeera. Nga tebaagala na kamera zibalage nti ali. Naye kati lwaki muno omuleetera embeera eyo? Nga tayagala kusisinkana wadde wali kamera. You get. Okitegeera. So it is bad. It's kind of bad. Bw'oba osobezza kitaffe yatugamba nga bansonyiwe aliwa bitono. Okuliwa manyi kitegeeza. Gonsinza aliwa bitono. Okusasula asasula bitono kasitokiriza ambu yes I've wrong. Kasitokiriza. Kyensonga singa bino kambyogere nako. Singa omulangira Ssuuna yali yasoka kwetonda n'agamba bannange nayimire ku kazindaala because he was given a great chance, an opportunity to make it happen, to settle the ground, wipe everything. You get to settle the ground. Omusajja ono yandisoose oluyimba olwamudimulese okugamba level. Yandigambye bannange ntwala omukisa guno. Nina we nali ndi oba nina bye nali nywedde oba nali excited ne mbakolo bye nayogera eri muganda wange omu. Naye munnange nsaba nsonyi engeri gyandabyeko. Bannange yandiwiniza emitima gy'abantu bangi. Yandigenza okukuba oluyimba olwokubiri nga ye kabaka w'ekivulu yalinga alonkinga. But because amalala gano n'obutamanya kyakola okitegeera. Oyogedde ekintu kakizze mu mutwe gwange. Mu bantu bonna aboogera ku bintu ebyo teri ayogedde ekintu kyoyogedde. Ffeffenna ababyogerako teri ayogedde kyoyogedde. Senga omulangira Ssuuna nga akafuna akazindaalo bw'ati. Buli omu analyzing ebintu in other way naye kisinziira na discipline. Kubanga bw'obeera arrogant ojja kiraba mu kifaananyi kirala. Olaba, but if you look clearly, Yesu agamba birina amaaso naye tebiraba. If you singa chance eyo gye yali ayina omusajja ali wali. Naye manya bw'abantu bwe bakugoba wali n'eri movement gyayagala sente tebajja muyita. Baagala alina. So ensi eno kyova olaba efugibwa amagezi. Bw'ossaamu amagezi ofuna, bw'otassaamu magezi tofuna. Abagagga abo bakozesa amagezi tebakozesa busiru. They know how to calculate their moves. You get. Singa nga yakayimba oluyimba ekyo nkimaze najja n'abagamba nti omanyi nti ye baganda bange nasimatuka ebigambo nakola kino bannange mu nsonyi ntwala omukisa guno kwetondera principle nsonyiwa obulamu buddewo. Kubanga principle oyo yamukolerako akalango ka lonchi ye, yamuyimbirako ku lonchi ye. Yajja emagere twaliyo ne kamiliyoni nani nange bampita nange nali waka ne bankubira nti omanyi kamiliyoni yali kyali wange nnyo. Jangu kyali wali wano nenzija mulangira Ssuuna najja Bobby namukolera akalango nakola ki. So you are buried all that. Mwena mukyali bavubuka mukyeraba okitegeera. So take that opportunity to apologize. Tovaayo ate n'otandika kulaga mampaati amalala agagoberera kigwo. Ate ensi ejajinga mu butuufu bwayo. Sijja kujja nkukuba oluyinga tolina kyonkoza abantu bajja gamba okitegeera. The sympathy vote will always work. Always.
ne mu Bible era musajja Jobu naabona nangira ne baplaying on your psychology on your mind okay bambi abona nnyo. Anyway, so kyekyo kyembadde mbagamba nti bansonyiwe aliwa bitono ate amalala mabi nnyo. Anyway, kamera zankwata ng'otunudde bwoni waga bulabanji bali amutunuulidde kamera zakwata kyova olaba high tables ezo mwana zambwa zisitera kubeerako olina okuba ng'osekereza olina okwewoomereza naye kamera zakwata ng'onuulidde omulangira Ssuuna bw'oti olina okubeera sibyo nosekera nogeyo omuntu bw'oba ogeyo omuntu omulaba oyo musiru nnyo oyo gola ngene bw'oseka mu kamera omusajja oyo alina omutima omubyo ngene bw'oseka mu kamera totunulayo tekinyumye wadde n'akati nga muli kutaba kusereza omusajja yalemerera okwambala oyo kamera ezikulaba eno balinga kino balinga kiri okitegeera kati bakyayambadde bwatyo bakyagize bwatyo omusajja yonoonya omukolo omukazi gwawasizza mu binnyonnyo so high table ino kubanga osekereza naye baba bankwata offside oba oli awo nange nja kukyusa nja kufuna okuyiga naye naye yatukyoma nga yakamala okwogera yakamala naye yeefuula sika ekitajja mwana n'omutunuulira n'omugamba gwe akobwa badman kamala ne kavaayo n'omugamba naye gwe ng'owulira oyagala muyola but anyway life is oli serious wamutunuulira bwoki ng'olabagira bwati okawulidde ako yaleeta bwati n'akola bwati n'aleeta ate nakati tabambu kino kyavuddeyo kati kansoka nkikubuza nyo on perspective engeri gy'operceivingamu bino ate bye yaddirizzaako ebyokukola zi live ezo ate kati ne tuva ku show aye n'alumba personalities. I always teach about the tongue olulimi tikantu katono nnyo naye kasobola okusaanyaawo ensi kasobola okudestroyinga obulamu bwo. And I always teach about the decisions, the choices that we take, that you make. Ng'omuntu oyinza okuba oli mulungi mu kuyimba nnyo naye ng'empisa zombi n'ogaana okuyitawo. I will not give an example. Nze njina mu mutwe. It is that live example. You get. Ng'oyimba nnyo oyinza okuba ng'oli muwala mulungi kalala naye nga bw'oyasamya akamwa okitegeera akawuwo kawe nga kabuze. Oyinza okuba ng'oli mulungi nnyo in some aspect of work naye the decision you make you don't respect, you don't value life itself okitegeera ebyo byonna bigwawo okitegeera. Oyinza okuba ng'oli mubazi nga towunda ne bawunda okitegeera naye nga bwe bakuwa ssente ozitwala mu mwenge n'obagamba enkyaluli nga eventually oyinza okuba omala n'obikola naye nga yasasula mu January akifunye mu January ekikuttira akatale okitegeera. So muganda wange eyeetowaza aligulumizibwa neyeegulumizibwa alikakkanyizibwa. I will give you some little history of Omulangira Ssuuna. I wouldn't like to talk about him like that. Naye oba oli awo kankyogereko anansaasira nti nzijjukira nasooka okusinkana Omulangira Ssuuna emyaka nga 18 emabega. 18 oba 2 because I was in senior 4 ye ng'ayimba ng'ali ne Zandamani ekamocha nange nali nayimba Kayondo. Wasinkana Omulangira Ssuuna ng'ayimba ng'okyali mu senior 4 ye ng'ayimba nga producer n'okuba yalina studio ye ng'ayina Joanna oli mulungi pisa zonna zeke it is more than 18 years. That song is about 20-21 years ago. Nemusinkana ng'ali ne Zandamani yali ayimba raga nga twesinkana mu Ndyoki achayimba Zandamani yali mulaasi kati waliwo omulala eyatwala erya Zandamani awo ate nayimba amagulu ki amagulu sikyayina gava mu kifo amagulu nagamanage anyway
yali ne Zandamani ne tusinkana e Kamwokya nga nalina kadiru kendyoke ke nali njagala obbawa nenziramu okusisinkana Omulangira Ssuuna twalangako ekivvulu ku lunaku lwe lumu nalanga naye nalanga nali ku Mavini Hotel nateete oba naye nalanga Dr. Kwifu kyeyaŋŋamba wagikuba n'ogyanamiriza twalangako ekivvulu simanyi kyagwa wuwe twalina ebiseera ebyo omanyi kati abatamanyi baana bato tebaaliwo nenziramu okusisinkana Ssuuna e Magere twalina Kamiliyoni ne bammiki bonna bajjukira ne tusisinkana Ssuuna ddi naddamu mulaba wa Sali Musale ng'ayimba ne Kapeeka ne bamwogerera ebisongovu ayimbye biki ne mulaba ku Facebook naliko nga bagamba buli omu alina profile picture yawe it's their choice tovuma anyway ate bw'obeera star Katonda ng'akuwadde eddoboozi oyina ebigambo by'olina okwerekereza nga ggwe tekitegeeza nti tobimanyi naye olina obyerekereza waliwo ekigambo ky'obuwemu ky'otamanyi mu nsi muno tubimanyi byonna lwaki totambula nga ky'oyisa mu kamwa that is not me moral it is not right lwaki osobola gamba munnange oyo omuwala gw'olaba yeegatta nno n'omusajja oli lwaki tokubawo ebigambo by'obuwemu byonna ebimanyikiddwa okitegeera so choices ne decisions zetukola choice of words choice of actions okitegeera kubanga they are words of action okitegeera ebigambo ebiri attackful okitegeera fights are not only physical so mbadde nkugamba kibi nnyo obutamaking okukola right choice ate noyi akantu akakati nekola but those little things the little weaknesses have taken a lot of people to the ground fwe betulabanga obutono ongambye abayimbi babasondera kawoki babasondera because beerabanga ba semi gods okitegeera and that is also a weakness oyagala omuntu ali down to earth oba omuntu atwaganya omuntu nga ali wano wansi ali hambo accessible yabunga omulaba teyeegulumiza nnyo fe abalina okukugulumiza kyenagambako era nga nkikubuuzaako nga if the society value you they will protect you tewetaaga gaali nempa example z'abayimbi kati tutambulira nomumotoka nga buli omu akuwubirako because they value you naye bannayimbi abatambula n'amagaali kye nabagamba because bye bakola bakimanyi morally si bituufu kyova beezizika n'aba n'akanga n'aba n'agenda ateekewo siini sijagenda nnyo kwaba abayimbi engeri gy'oba nnyonnyodde naye njagala kusomesa abantu nti the little weaknesses that you see and you notice it fight it before it buries you fight it sooner fight the little ones that you are seeing shalom fight them bw'oba olaba nga betting gwali obwe ajja kukulya muganda wange tojja kubaako nekyeweekolera okitegeera if you see those little weaknesses and sometimes they are interesting I know and they are fun at times okuvuma okuwemula munno it's fun okudda n'owemula ku social media oba neweyambula sometimes it's fun bajja kuwaana omwana yakola ekikola omwana biki but those little ones bijja omuntu tajja kwesiga okitegeera should I ask you why would you trust me with something because you at least you're trustable. I make you trust. Yeah, you make me trust. You get. Yeah. I make you trust you. Okitegeera. N'olw'ensonga eyo nsobola n'okukubba olw'okubanga I make you trust. Kati naye kati oli if I don't know if you are getting it. If anyone is getting it. Weaknesses ze bayita entonotono olaba mu bufumbo bagamba obuntu obutonotono obwo bwe bukuuma obufumbo okitegeera so oyinza ogamba ako katini tunuulira ebigambo bya Ssuuna byazza akozesa mu bulamu bwe okitegeera bagamba kakyama mamera
Okagola kamenyeka bumenyesi. Naye munange tebagamba bwekeegolola kamenyeka. Okitegedde? Baga. Nja keditinga muko. Kakyama amamera bw'okagolola. Kamenyeka bumenyesi. Kayinza okumenyeka. Tebagamba. Oyinza okulwana nako ng'ogezaako katereza. Kayinza okufukira ekintu naye ate bwekeegolola osanga kone kakyekolera kayinza obutamenyeka. You get? So munange simanyi oba nkuzeemu ku nsonga eyo gy'obadde ogamba. Mpola. Tubuze ekirala. Abayimbi manyi katutambulira nnyo tuli mu ndongo mwe tutambulira. Abamu kati bagenza okulaba nga ssente bali mu kaseera ka byakulonda abamu ne basobola taking sides. Tobi abayimbi kati abajoyininze side eya government nga bayimba bo bakitwala nti guno mulimu gwange nina okukola ssente. Amazi bakuwadde ssente bano. Miki yagatuwadde bamu abamu sponsoring yagakola abaga sponsoring abamu amangi nnyo nnyo. Okay, obadde ngamba abayimbi abamu bagamba luli tujjukira nga twakava mu kulonda kwa 2016 abayimba tubonga naawe bafunako backlash eyo nga okulonda kuwedde ne bano bo kuno bazzegawanye bagamba naffe tukola ssente ndi muyimbi bwe bampisa okuyimba. Abamu bagamba eno mwegonalinze General Voices abayayanira enkyukakyuka kikosa bulandi zaabwe kibongerako bagenda funa kano ka minor happiness tuyite mu campaign nga afunyeyo kazanda aguza akamotoka kitta bulandi zaabwe kyongera oba banyonya protection. Abayimbi bayimbirani bayimbira President Museveni? No, abayimbi bayimbira President bayimbira abantu yabeera mu audience oba yagula ennyimba zaabwe. Lwaki omuntu afuna hit song? Because the public buys what he has. Okay. Bajja dwagala balwagale baluzine bawene oluyimba balwagale baluzinireko badu. You get? So if you don't consider those people's wishes, tebajja kuyimirirawo nga bw'obadde ompa example nti people will protect you, they will not protect you. Tulabye abantu nga music waabwe takyatunda nnyo nga bali bayimbi balungi bali so lyrical. Tulabye bye bakubye obucupa, tulabye bangi nnyo okitegedde. Tulabye n'abavuddeyo ne bajja eno nga byali byabasobako okitegeera. I remember I was at war with Big Eye nga agamba agenda kujja Kamoncha agenda kukola ki nti agenda kujja Kamoncha n'abantu kubanga bamulemesezza okuyimba biki. Afterwards bambi n'alaba ekituufu kyalina okukola. Are you getting? N'atambuza obulamu bwe okitegeera. Naye yandibadde ta complaining kuba yandibadde alya ku ziri ze bamuwa. Esente ziggwawo. Bayimbi mmwe muwulire. Bayimbi baffe esente ziggwawo ezo. Ate ze bakuwa bagenda ne bazikubako mu ghetto tuziyita CTL ne bazikubako minus ne zigenda okutuukako nga busente butono nga tebukuweebuula. Some people are great. They are legends. Okitegeera. They are not even paid their amount. They are worthy of their worth. They are worthy. Bababu hand out. It's not all right. Kati chicho inokola. Tokkiriza bakuwa ekyennyanja nga waliwo eddobo nga gwoyina eddobo. Eddobo liryo. Ojja kwevubira naye ogambe oli ali kujjaka avube akwe ku kyennyanja. Ate ekirala nina akagero ke nayogera bangi ne bakakoppa. Nabagamba nti ekyennyanja bwe kiba mu mazzi ng'oteze ku ddobo kuno otaddeko akamere oba ka bait. The fish will not see that bait. A bait ke kamere kano. It will not see the hook. It will only see the bait. Kyennyanja so bwe kyetegereze nnyo bwe kiti ne kyetegereze nnyo ne kijja kulaba ki eddobo. Era tekijja kulya ate tekijja kufa ku olwo. Tejja y'amagezi amalala okitegedde.
naye kasita kiraba ekyennyanja bwe kijja ne kirengera akamere ne kijja ne kikalya bwe kati kigenda mu ntamu. Kasita kiyasima bwe kikyomumwa fwi. So eddobo eryo balikozesezza bangi, nakyogerako nga bambuzizza Washibaga Kato, nakyogerako nga bambuuzizza kize kikola nga tukiraba, okitegeera. Ndeka kufolinga into the same trap. Okitegeera. Ekisajja kize kikola embutya abeewamwe. First born kyamukola olubuto ne kisuula azadde alaba. Second born kimukoze. Third born ate naawe third born ebbere likola liti bwe liti ate kiri. Naawe ogendayo. No, take your chances. Yes, kirese sente. Yes, kirese kiyese. Ekisajja kireke kijja kukola olubuto. Kikufiiriza emisomo, kikufiiriza future, kikufiiriza ki. Okitegeera. So I don't know, naye engeri gye nkirabamu bwe nti togamba nti money making season nga ya myezi 2 gyokka. You are supposed to be having that money making season for the rest of your life. Just demand for your copyright, demand for your rights, demand for whatever can make you make money. Okitegeera. I don't want to sound like a politician, but I go there anyway because I don't know what to say. Okitegeera. It's politics. It's inevitable. Okitegeera. The policies. So muganda wange abayimbi bazikole sente bamale ebizibu byabwe birala bijja kujjencha babakubira essimu tebajja zikwata. Batandika okulajana. Omanyi lwaki bagamba nti join your own, ekigambo own kitegeeza omuntu alinga ggwe, afaananyiriza nga ggwe, eyeesigamwako, okitegeera. Ku bonna batunulemu ani abafaananyiriza, ani eyeesigamwako, ani. Ogenda okukwira essimu nga bitabuse. So kyekyo munnange. Don't you think amba abanonyawo that security in case committing the crimes they can be given that one eye would be closed for them? Anti kati ensi weeyonooneka in case they commit crime. Why would you wish to commit a crime to your fellow citizens? If it comes, you must be a man and face it. You get. Face it, find a way to face it. Don't say, nti, nja kugenda bajja kunkorruptinga, nga bwe mpulidde bali oli yafudde, kati oli bikika. No. That's not good. What about the offended? Yalumizibwa, yakosebwa. Is he contented about the decision? So muganda wange, I don't want to go there. I really don't want to go there. Tugende ku kirala. Natwagala gene kati wabye omusajja Brian White ngalajanira mukulu. Amuga Bobby. Jango ntaase. Once upon a time. There lived the man. Nalaba si papa. Ngali yajje kama cyane bakuba amasasi ne bakubira mu cyali wafe bamuyita Nyombi. Ayine emundu. Once upon a time nalaba ono mubbi yali omubbi Sobi nalaba Sobi era akolera organizations za government. Once upon a time and then once upon a time nalaba omuntu eyayina ku sente za cash bw'oba tewaziryako then tewaliiwo. Abantu baalya ssente buuza bakyaliibo bajja kubuulira naye ensi ekuvaamu bw'obanga kyokola kifu. They are not protecting him. Are you listening to me? They are not protecting him. No one. Nabalabanga abayimba, sorry to say, ba DJ Maiko bani abayimbanga ku podium. Sitera kwatuluza manya naye kiruma munnyo. They are not there. Oba yali mbukyambo oba mbutuufu, they are not there for him. He's crying for someone he was fighting against. Negwe yayogerera ebingi. Oh, Brian White was fighting Bobby. What did you kubuza ataliwo? Agende mu history, asome history. So bingi ebyaliwo, bingi ebibeerawo, ebiriwo, bingi era ebiribaawo.
ebiribaawo bikusanze bitya ebiribaawo bikusanze bitya katusubire nti biri kusanga ng'oli okay oba ng'oli mu position entuufu bifeesinga. I know si byangu, I know it's hard to survive, I know naye tojja kufa okitegeera. Tojja kufa Shalom, tojja kufa oli bw'omusaba omutwalo n'atagukuwa tojja kufa, ajja kulaba enkya. Ate oba omukyalenjize nnyo ate bw'akulaba bw'omulaba ng'olina akakadde wano yakumya omutwalo. Obulamu bunnyambye nnyo mu bulamu bwange. Those positive challenges okitegeera. Positive criticism amu tebamwagala. Bagamba Abaganda gw'osusse emmwanyi ogusanga mutala wa musanga mutala muganga yawungula w'amayanja nga yawungula okitegeera. Kale nno byebyo waliwo nekati fa abala tuyigamu banjo obwetulabyeko. Obwongo bw'omuntu bwerabira mangu nnyo ate nako bakamanyi mu kifo ky'okusalamu obuntu obwo mu TikTok basalamu nga nyiize ne basalamu nga ki okitegeera. Bwe osalamu obwongo osomesa abantu weerabira mangu ne buli oweerabira fuba wejjukize. For me it is a remind yourself. Ate bw'otejjukiza ani agenda okujjukiza? Abamu ku ffe taata ne maama baafa, tuli ku ndi kibulira ni maama waatali okitegeera. Sooka ombuulire ani ali kujjukiza nga ne mukazi wo, sorry to say this, bw'onaagwa yala n'ofuuka nuisance n'okola kyajja kulekawo for someone, for a better candidate. You get? Abakazi nabo babi. No, that is how life is. Kati gwe fakati olaba oba girlfriend wo olidda Katonda ng'akuwadde chance ng'odidde muntu omulala n'olaba oba talifumbiddwa. Nkirowoozeemu girlfriend wo oyo gw'oyagala ennyo akusuusuuta agamba ajja kufa bw'ofa afiirawo. Gwe komawo olaba oba ali baafudde mu bbanga lya myaka. Ojja musanga mulamu. Ng'ayina abaana ayina gw'asuusuuta alina ku mutto bw'ati. Abakazi Katonda ate yabawa ability ey'akabi. Abasajja gye tutayina. Ava ku manda w'omusajja oli n'agenda n'afumba w'omusajja oli ne bamusanga ng'ayoza ebintu ng'ayeera n'olujja. They have that ability. They move on very fast. Tebalina budde. Kyova olaba omusajja ajja n'akulwanira n'alwana n'abeefumita ekiso ne bakola ki? Omusajja ebiseera ebimu takyawa. Batono nnyo abakyayira ddala. Kuba omusajja bamutondera kuba na responsibility. Akwata ssente n'aleka ewaka. Nga n'omukazi yalina omulimu omulungi okusinga ki? Ogw'omusajja. Naye omusajja n'alekanga ssente ewaka. Naye kakati tugambe namuwaneeza enviiri namuwaki naye kati lwaki omusajja omukazi okukuweeza enviiri okukuweeza katugambe kati nga gwakola enviiri okukuweeza okwambala olina okuba nga akuyisa nga papeti bwati nga toyina wadde n'ettondo right. You get? So abakazi abasiraamu balina bwe baboogerako abakazi saagala boogerako bwentyo naye ate ebitonde birungi nnyo kubanga ekitonde ekikazi ekyo bakitonda ne bakimalirako obulungi bwonna. Waliwo akaseera akabi bwe kati okitegeera nga kikakuyisaamu okitegeera. I know nawe oba okikayisizaamu ne kwegamba I always want to say demerits and merits on something. Abakazi abikula bubikuzi kifuba bwati abasajja nga 10 ne basiruwalirawo fenna. You get? Fenna. They have a lot of abilities and that magic that we don't know. Omuwala omulungi ku kyalo n'ayitawo era kiyiseewo duka okirabe kikino kiyitawo. Naye abasajja ffe obwakulumalo bwalipa okujjako ng'oli serebu nti kyalo muwuye atera okuyitawo wuuyo. Kizibu. Naye omukazi teyeetaaga kuba serebu, yatondebwa celebrity. Omukazi
keera bukeezi ng'oli mulungi olina ebiki gita ewali abasajja olabe abantu webafa nawulirako amakomera agamu kasita mu show za olumu mwogeramu ebyebisiru mbalaba naye nze sijja byogera direct ebyebisiru babinkubiranga tokolanga byebisiru mu show zaffe mubyogera mbalabaawo kasuku n'abyogera n'abakyaza negamba ankuye ekigambo mu matu niyo kikubanga tuli ku live ku Sunday Nation abasiba abamu babakyaza omanyi emboozi enyuma oleetamu bino nebiri okukola okubuulirira kwokka babyetamu olumu kakati abasibe abamu bebasalira emyaka 3-2 babaleetera olumu nga babaleetera abakazi ne bayitawo bwe bati nga bali bwereere makomera gawa mu makobo sijja kwogera ne bayitawo bwe bati nga bali bwereere ku katuuti nga tebasobola tuukayo naye nga babalabako ne babalabako ne beemalira bonna ne bawunga okitegeera ne babayitako so creatures zibanga 5 ezisavinga purpose 2 so abakazi balina omugaso gw'amaanyi nnyo wadde nga history tali ku side yaabwe history mu Bible history mu ki bateeka mu kiyungu wawa ne mu Buganda yenna yatutira kabaka yali ani mukazi e Bungereza you get so byebyo alina amatu ali mu kyagamba ekkanisa Bivu Organic basangibwa Menga opposite Masengere bajjanjabisa butonde twalayo maama otaata wa alimu amagulu abaana bawo muddefu na brain boosters abaana bagende nga bali sharp bakuziyo 752602427 nabaga atajja ate namba yende mutwe ka wake up call kamwe basajja ensonga zo mu kisenge abakyala bakoyi abatajja akwesa putulu bakwagala oli ku habo baziyo 752602427 Anjuga jesto tugula amasimu ako Ivory ku G19 esimu ennungi MacBooks tablets iPads Samsung zonago Pixel tuzikanike zafa Face ID yagwa mazzi SoftBank mabya afa yonna bakunamba esimu obenga otufuna bulungi ati nakalembe yagamba jakusomereddwa nga tebitambula bulungi mbulamu tewetuga business eganye tebitambula ziganye oli bweru bakunamba esimu yawo yati nakalembe abenga akuyamba alumwe ndani November Friends of Shalom vulumula ku Kevin ekisasaawo emeza $2 ya platinum erikembuzi $1,000 VIP emitwalo 2 n'emitwalo 10 005271973 muje tunyumirwe buli muganyi endala de 256 nina nekivulu anko banyo man sanyo bonye baga mu mwenda nachuri sobola butabaawo bana abantu beyongera mweyonge wako maje kula ku banyo man tukulya bulizo oli eyo John Juzi nabade ku campaign ya chairman Nyanzi yesimbyo Kawempe South yesimbyo Kawempe South nga MP okulende ngenda munange ne nkubaragaawo hane bakyewunya naye nga era abantu nga bakitegeere ndi mubi ndi muzibu okasuka ndi muzibu aje nange njabaka nga mukamu bubiri okirabye Dr. Kwefanya kamba matiribona otuwamuko abantu je bale katiso nayo otuwamuko ali muyimbi ola na president nga ayimba kushwa miki isho je nakona akonga ayimbye nga bamuyise na tukuba mukawo abakuba badman from Kamochi insine efa okirabye ekyo jebbi interview with atwadde akantu akabanga bimwe November bane muje KV nataka saa 12 na KV na muje tujja kubeerayo n'abaana bonna bekamo kyabona ba Dax Vibes alisi kanjogere ku abo bemmanya bo bajja kochi Bavian music zale music batubwa muziki okufobu fizale sanda byo tunyumirwe tutuga baba YouTuber myaka 10 myaka 5 neche yakamocha agabe oyo anane mezo yosebo cheya aine meza cheya mozibani angata mufere nachali wange Alex na yeso balabutamwogerako kingi ganywera oyo nno yeri embozi jambadde nkugamba ko simanyo bona afuna yaka akatime kano kakumize ganywera ingini yawo ganywera era bye bigambo binnyini byembagamba nti okufumitiriza n'osooka n'olowooza nga tonnakola kintu. The choices you make will affect your life. Ganywera ngaddira nga
awulire waka wa mutami taata we janga omanya abasajja ina Amukontrolinga. namba 2 namba 3 uyu ayina abakazi be basajja bedda teba beki ekyo bw'omunyiza agende woli kati yali first born ng'akwata ebbaluwa ng'akuuta awulira obulamu butami taata musiru asose mubuuza nangamba talina tabu taata musiru taata wadda mukwana bakazi oli musiru taata nze taata biki taata ebamuyita mu meeting y'ekika ne bagamba soma ku kigambo ku kigambo byawandiise nga buli kigambo kizitowanga kilo mmeka oli musiru wadda mukwana bukwanyi bakazi bakumalamu amagezi mukika ali mukika so think twice before you take action. Think twice okitegeera yaman ekigambo sore kizito nnyo naye kisetolinga bingi nnyo kimenyamenya obusungu wali ogambyeko mukyala mu nsonga eyo bambi nsonyiwa alaba ng'alinganga awangudde buli kimu okitegeera ngezaako nnyo nze okyemanyizo kikola we should learn now to say sorry tuveemu kiri eri tubala ne Banjoman okwogerako musubire bulungi mbeere bulungi mweraba